yes omutasobola kubeerawo nga talina ssente kubanga buli muntu yeetaaga ssente naye kati ssente we yatuuka bambi zikimo zitwale awo wenkubuuliza mukwano gwange nti bw'obeera ggwe ensonga eno kyengenda okunyumisa oyinza gikwasaganya otya ddala era bw'obanga olina mukwano gwo nga yali mu kintu kino kyengenda okunyumiza oyinza kumuwa magezi ki? Munnange waliwo omukyala alina omwami we bamaze emyaka 8 balina abaana 2 naye ng'omwami we obwavu bulinga obwavu ate bweno lockdown ebadde ya myaka kati kyegiri 2 ng'emirimu gyabwe bambi egimu ku jjo miggale jjukira ababodaboda essaawa ze bakoma olidde n'omukyala gy'akolera nga akasente nga katono. Munnange omukyala alina mukwano gwe nga amugamba nti nina omulimu naye boosi nannyini waago okugukuwa amala kukwevuunikako. Asooka birowoozamu agamba bannange omusajja wange bw'anaabitegeera bannange ssente nga mugamba naye omusala guli heavy omulimu ogutwala ye oba nedda kinaye ekyo ekintu okikola omulundi gumu boosi oyo taddamu kukola ki kubeera naawe okikola. Omukazi ng'asiriikira ng'agamba nti bwe kiba kya mulundi gumu kale ng'agenda asaba omulimu nga mukwano gwe yamugamba bwe kyali nti okukuwa omulimu answinswinswi ngoye ofu answinswinswi ngoye dawuni answinswinswi munnange ng'ekyo kikolebwa nga kiggwa bwe kyakolebwa buli muntu yakwata kkubo lye boosi ng'akwata gage n'omukyala ng'atandika kukola omulimu gwaliwo akasente kasava ng'embeera etambula bulungi naye nga mukwano gwe yamunnyonnyola nti ne banno b'okola nabaawo balaba bonna yasooka kubafungula era kiba kya bulungi gumu obeera tomumanyi naye takumanyi naye omusaala gwo clear. Kati ebbanga liyitawo boosi oyo mwenyewe afuna ebizibu mu maka ge mwami mufumbo wampeta nga tebakola divorce n'omukyala ng'akwatamu ebibye swe ng'agenda mu America n'abaana be boosi ng'asigala bwogo ng'amugamba nze nkulese mu America tojja nga naye amugamba Uganda temudda nti tetujja kudda tetukwetaaga. Munnange nga boosi ajja n'empapula za divorce buli kimu ng'abikuba ku mmeeza we ng'ayita omukyala amugamba nti okusinziira ku byendabye ne ku bakazi b'endabye gwe nnonzeewo okubeera mukyala wange kubanga abadde mukyala wange twayawukanye twadivorcinze tetukyeyagala yagenze mu America n'abaana yabatudde kitegeeza nsigadde ndi muwulu njagala gw'obudda mu bigere bya mukyala wange nkuwadde emyezi 2 genda okirowoozeeko. Jjukira omukyala ono alina omwami we omwami mwavu musajja wattu naye ng'omulimu guno jjukiramu engeri gye yagufunamu yali gye nkunyumiriza yamala kwegatta na musajja ono. Gwe bw'oba gwe oyinza kukola otya era bw'abanga ye mukwano gwo magezi ki g'osobola okumuwa? Amagezi gamwesibye ali awo famire bamugamba leeta omusajja bannyina bamugamba totawaana oyo si wuwo agenda kuyisaamu amaaso abaaye bw'obeera gwe eyakola ssente zikimo zitwale